takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar mbajagende 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 Naam A'udhu billahi minash shaitani rajim Allahu akbar Amaina gange nze bandeta Aziramwina Adija nga nsinzira Luuka Busalamu Kigulamo nina obusungu nina enaku eninje ino era singa nsobola obonagana ni mubaja nandi mukubye ensonga esooka angoba ati okunomesa okusaala ku muzigiti ku World Kampala nemesangani yatawa abantu batubinga batulemesa osala ekyo kirala twaivawo twaja mu kooti twagoberera amateeka omulamuzi waife yasala bulungi yali ali kujosala omusango nze tyawulira ku nga basala musango wabula kuwuna enkyo mubagusazisa wa 8 ebyo biragirwawa ekyokubiri otegeire nti niwe otusomesa amadiini niwe otusomesa wasoma ino lwaki ogoberera amateeka n'ogamena butiife abagoberezi tukoleki bw'abanga idinti constitution yamutoolawo ayikiriza aveewo bw'aba alobye aida kuvaawo oba ayenda oba tayenda lwaki agigemamu ani yamulagira agigememu agigemamu atya obuyinza yabutoolawa va ku constitution agigemamu baa tulina obusungu n'abasiraamu bangi basomye banamwandu tuli kubonaabona esente daife bali kutwala bwe balya aditwala wambale obawa tulina obusungu bungi takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar olunaku olwaliro ne lutuuka ng'abasiraamu ba Uganda okuva mu regioni zonna ezikola obusiraamu bwa Uganda nga twewaddeyo okulwanirira eddiini yaffe nga tugoba omufere omubbi ayitibwa Mubajje Shaaban n'abayaye be bonna ng'ensonga emugobya Mubajje kwefuula nti ali waggulu w'amateeka g'obusiraamu Qur'an yagivaako dda Mubajje ne yeefuula nti ali waggulu w'amateeka g'eggwanga Constitution yagivaako dda Mubajje ne yeefuula nti ali waggulu wa Constitution efuga Uganda Muslim Supreme Council ebbanga lyonna abadde ategeeza abantu nti byakola biri mu mateeka era ng'abalaga Constitution ya Supreme Council olwaleero we yatuusenga emuluma Mubajje n'atandika okwogera oluvenge ne yeerayiza tetugenda kukikkiriza olwaleero nga tuli mwezi ogwa Ramadhan twewaddeyo okutaasa eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala olutalo olwasooka mu busiraamu wano olw'e Badiri lwaliwo mu busiraamu tugenda kutambula tutwaleyo petition yaffe ewa speaker biri byabadde atumanyiddemu nti agenda n'asaka omuceere n'aleeta n'agabira abantu ne beebaka ebyokulya omuceere Mubajje twabivuddeko Mubajje byonna bikole ne banno naye biidhinillah olwaleero Mubajje olwaleero biidhinillah Constitution Qur'ani n'ogivaako gwe kyekikufuga bannanga bakulembera eggwanga lino bakulembera Uganda president wa ggwanga ono Mubajje talina kyakugattako abasiraamu bakukyaye lwa Mubajje amala okukola obuyaye bwakola n'agamba nti president yantuma ffe tukakasanga abasiraamu abasomye president wa ggwanga lino totumangako ku Mubajje kujja kutufutobalako kukola buyaye wabula ayina abayaye bakolagana nawo mu gavumenti abatali gwe betumanyi obulungi era tujja kuboogera bwe banaabeeranga basazeewo okuyambako Mubajje okulwanyisa obusiraamu zena ndikwenda okwongereza omwogezi waife Kayanja amayina gange ninze Abasi Lugumba Songolo nga nviire mu kibuga Idinda era nga ife ng'abasoga ffe twatandise omulimu ogw'okuba nga tuboola baseeka twatandise omulimu gw'okuboola baseeka abeegayise ni Mubajje era buli muntu gwe tubona nti yamene Constitution ng'awagira Mubajje titusaalira wasaalira titusaalira inuma we kale n'olwekyo nkubiriza abasiraamu aba Uganda mwena kino kyetuyidemu tituli kuwamba gavumenti wabula tuli kutweleza idini lyaife era nkubiriza gavumenti eveeyo etuyame ng'abasiraamu tufune ino obuzibu baseeka baife babayita amasasi baseeka baife bafa mu ngeri etategerekeka nga ni ripooti ekola ki ezirawo aye ku mulundi guno twenda ku kya Constitution gavumenti yene gyagema sente netuwa ebilioni 2 n'ekitundu
nitukola constitution yaife twenda constitution yaife etambule nga bwe twagiteekateeka. Tekawo arbitration muzirimu arbitration committee gye twandibadde tuddukira okumala ensonga zaffe. N'olwekyo bwe tugenda mu parliament tuli mu kifo kyennyini ekituufu ekyekubira enduulu okutegeera nti abasiraamu balina obuzibu, kubanga akakiiko akandibadde katukolera omulimu guno mu busiraamu era mufuti ne ttiimu ye baagana okukateekawo, tetumanyi kigendererwa ki. N'olwekyo basaba ne bannyabo ekiwandiiko kyammwe mbakakasa kituuse mu parliament, kati mulindirire ekinaddako. Nze Ajabu Kiyimba, member wa General Assembly, nga nkiikira Lwengo Muzimuzi District. Nja nnyo okusooka okwebaza ennyo nnyini ddala abantu ba Katonda mwenna abasiraamu abavudde ebule n'ebweya okujja okubeerawo ku nsonga eno enkulu ennyo ku nsonga y'obusiraamu. Njagala okubategeeza ensonga eno evudde wala mpaka olwaleero. Nja nnyo okwebaza bannamawulire, mukoze omulimu gwa ttendo, mutubeereddewo mu nsonga eno okuva twatandika mpaka olwaleero, bale temuzikiza. Nja nnyo okusiima ennyo abantu mwenna n'olukiiko oluteekateeka ensonga eno okulaba nga tuggusa ensonga eno. Bino ebintu tebirimu bukyayi bwa lugenderezo, wabula ffe ekyatuleese kweno ensonga ey'okubiri kwe kulaba nti constitution mukama wange yali mukama wange Shaabani yamenye constitution gy'abadde yeekwasa ebbanga lyonna abadde yeekwasa constitution ayimira constitution katugamba tekima kikola ki emyaka 7 egyamuweebwa gyakoze ki yennyini abadde agamba nti agoberera ki constitution yamugamba edaluddawa katubuuza ayagala ki ngenaku z'omwezi 14 nga 14 nkunga Uganda 24 nkunga Uganda yonna wiiki ejja insha Allah buli omu akwate jangu nga bwozze oba kakaaya oba nkofiira tugenda mu kooti wegenda tuwa ekisembayo mu kino nga batunda sipiika. So nja nnyo okubasiima en'ensonga mubajja oba ayagala oba tayagala agenda. Allahu Akbar. Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banange abampolisi siya amalina nze Gule Isa, member of General Assembly Budaka District, Eastern Region. Okusooka ne bali Mwenyezi Mungu eratusoro kuona nti mwanondere nintuuka ano ekuleva gye ndi kweno. Nine bali abana Budaka mwena omwansi ku muliro obululu ninsobola okuyiza okitebe kikulu okuona tulongoosa obusiraamu. Ensonga tuleeta lwatyanu tulina ekiwandiiko ekye kutwalira osupiika of parliament nga twemulugunya okunsonga egira omuyidiro gye mumaite omukulembeze waiswe abaireku ebyayizire nga ayonoona obusiraamu waiswe n'ekyo ekisingira okunyiza ensi yona niyo okuwona nti ekisanja kyawaireku nga 13 Julai 2022 nenayizanga yeyongeza okutuusa tumugwiremu n'emyaka gyonna nga gimuweireku era nasigala ntamatiire nabanga ati yeyongera ndokubanga kolaki ataka okulembera netukoba nti kimala anyizire. Allahu Akbar. Kale n'olwekyo nalidde tandika endowooza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaina ninze Wankulu Majid nga nzwa mu district ya Ikaliro era nzo omwigomba lyegadumire nga nzalibwa omwami omuzeeyi gubeeta Hasani Baligeya naye ndi munakwavu ino olw'ensonga y'omuntu gutwabbaire nga tolowooza nti tumulondere nga ayinza okuba nti akola ku nsonga gy'obusiraamu nga girina okutambula nga egiteekera okutambula. Ne tutakimanya nti yabbaire ensobi enteekateeka ye yabbaire n'ebigendererwa bye byokola munyago. Twamulondere kutereeza busiraamu Shaabani mubajje kumbe ye yayize n'ekigendererwa kye ky'omunyago okola ki kunyagulula busiraamu. Era tuli banakuwavu ino mu nsonga eno nti anyagulwira ebintu bingi. Iswe nga basiraamu ekye tusagazirye mu bulamu bwaisu ndowooza tusigazire Qur'ani na sanda. Tusigazire Qur'ani naki
na sanda na jeneza ebisigale byona bitwaire subhanallah era otulwaho muli kwa kusigazanga ni sanda yona mukolere ki nge sanda yona gitwaire ne jeneza gitwaire n'abasiraamu tubulwenga tubulwa ekibatuziikamu so n'olw'ensonga eyo mbasaba nti abasiraamu muzweko bino bye mulohooza kulohooza kulya mutyere gwonka omutyere muguzweku tube ku nteekateeka y'okutereeza busiraamu aye omwalowooza kulya mutyere nankoko egyo tikizaakola mwiza kwagaana nga nesaaji n'abasaiza obona n'abatali basiraamu batuuka okutuyamba okumbeera yona yona haliho omukyalo gwe ntira okubonako Kampala abamwetayani kusaasira natuuka okuzwayo ku bayibu y'obusiraamu fulufigo okubanga yamba embeera y'obusiraamu naye nga mu abasiraamu lowooza kulya mutyere ensonga egyo mugizweku ebyo mukola byo byono Mungu aiza kubibabuulyaku so mbasaba abasiraamu abasiraamu abangi tini abakola obusiraamu abasiraamu abatono ni abakola ki abakola obusiraamu so mbasaba timwaba mu kwetya konkona tulwanisa embeera insha Allah omubajje tumutooleku omukaseera katali kahala era mbasaba nze nzwa gadumire naye muzo ku nsonga eno omubajje tumutooleku ebulabe kulinde amutulinde abye kooti. Assalamu alaikum.